Bana amacupa gawaddemu. Mama omwana mugamba omwana amuyonse. Musawo reste. Yes, please. Ekigundi kya dustbin ya bigundi eririddawa. Zino cupa abalwadde zaweddemu dda. Abannange mwefuge mu ddwaliro. Mwefuge. Musawo reste. Obuvunaanyizibwa bwo okulaba abantu abo nga bali bulungi. Mulimba namu. Ekisawo ekigundi kikaani ekipipa kya dustbin temwakireseewa. Doctor, soko John Nyambeko wali. Yes. Soko John Nyambeko wali waliwo emergency. Emergency? Hey. Emergency ya what? Bayina omulwadde gwe baleese alabika afunye injuries, afunye accident. Jango Nyambeko. Kati ndekewo ono omulwadde? Ndekewo bano abalwadde nawe doctor tubeere serious. Banina abalwadde bali a little bit fine. Naye oli wa emergency afunye akabenje sawa yonna afa. Okyogera nga mpola ne batakuwulira. Those patients baleese ssente ezitegereka in 3 days. Bakuwadde ssente meka? Dr. Nyamba. Bano yes batuwadde ssente nyingi but then bali bakiraya nti omwana ali bubi nnyo. Balina ssente. Afunye accident. They have money. Omwana akyali mwana muto mu mirimu. Ndekewo abalwadde abatuwadde ssente because of emergency. Okujjako nga balina ssente. Baba tebalina ssente, please lingi namaliriza abalwadde. Bana muleta ekigundi kya. Yes. Tugende bambi. Omwana yetaaga kutwala mu theater. Eno emergency. Nkugambye they have money. Like mva kubabuuza sawe no bangambye balabika tebalina kuba omwana nabo bamulonze bulonzi wa kabenje. Okay, kati atabo baba balonze mulonde. Abo ani gwono otunulako nti mpa ssente. Bo be banaleeta omulwadde bajja kusuula busuuzaawo. Doctors abalala tebaliwo. Gwe weka gwe tuyina asobola okugenda mu theater. Nokola operation. Lindako maliriza abalwadde bano nzije. Please. This is an emergency. This is an emergency. We need your help. Yes, kati sokoleke. Bano mbagambe ntya. Atobagamba otya. Oli omusajja nkyusa cupa. Bakuwadde 3 days batuwadde 3.4 million. Of course, lero si lwe lunaku bwe bazze. Bano abalwadde babaddewo for some time. Kamala okukyusa cupa yoli. Doctor, omwana. No one at the reception. Bambi jango nyambe. Genda muzingirireko ebigoye. Omusayi guleme mugwa. Fractures nyingi amakumba gonna gamenye. Seyetaga kutwala mu theater sawe. Yes, sir. No one at the reception? Oh, wow. Tell you reception. How are you, doctor? I'm fine. How are you, sir? Yeah. I want some check-up. Check-up? Medical check-up? Yeah, you know, I travel a lot. Era kati ngenda kutambula ngenda kulinya nyonyi. So njagala genda nga maze okufuna body check-up. Okufuna body check-up. Full oba? Obvious, full. Full, totally full. Yes, full check-up. Okay. Omanyi nogenda ng'omanyi entunuse kubetya. Sigonna. Yes. Buli kimu kiramu. Yes. That's my behavior. Yes. Okay. Kijja kufuula kitya. Cost zinaaba zitya. Cost ziwanvuwamuko. I don't mind. You mention the price. It's a bwebera general medical check-up. Ebera ya million number. Yes. Emitwalo nga gijo. Oh. Thank you. You are going to travel? I'm traveling. Okay. Yeah. Oh, thank you. Thank you, sir. That's one, man. Yeah, thank you. Hey. That's yours. You are most welcome. You are most welcome. Yeah. Yete mulina butere abantu wewa umulira. Bati kakati special mbangu twala butere everi. Ubundi mu obonte keri. Yes. Bambi jangu. Wetanga emergency theater right now. Mwana ko obadde ki? Dr. Bambi. This is money now. Yes, thank you so much. Money. But omwana oli afa. Omwana yetaaga theater operation. Medical check-up. Omwana yetaaga operation. Just a medical check-up. Check-up. Agenda kukola body check-up. But then the client is there. No, please. Behave. You are the only doctor we have. Behave. Please. Behave. Sir, excuse me, sir. Bambi, can you hold on for 30 minutes? No. Can you hold on for 30 minutes? We have an emergency. Excuse me. And was that Mama, will you omulanga, doctor? Doctor, I think there is Doctor, we've lost the client. Oh, sorry. We have lost the kid. Sorry, bagambe bamutwale mu mochari. Bamujjewo bamutwale mu mochari. Really? Yes, bamujjewo.
Mbubiri excuse me come. Mumutwale mumochale temaika might. It's okay. Parent Guma, it's okay. It's fine, eh? Guma, bireke. Nyangu yangenda. He was my son. He is my son. Jangu okoleko medical check up ngende. Whenever the one who did to omwana ali afunye accident, he's my son. He's my son. Akasikuita wanenunga. Oh my God.